Anything Media. Abantu TEBAYAMBIKA Hassan Ndugga kubya Alimpa tune nsonga za kuyamba ate ne bamuyita omubbi Hassan Ndugga bamuweyana ngenda kutusaka akayimba kano kyasobodde okubeera nga ayimba bangi bagenda kubanga bakeyambisa kubanga ekyamazima tuyamba bangi naye tebasiima enkima ya Alimpa bwino wuuno tumuleesa olunaku lwaleero ate ye ekibulo kya Bobi Wine kyasobodde okubeera nga tekiremesebwa bingi byasobodde okubeera nga atuukako emboozi yonna ngenda kubanga ate njikola olunaku lwaleero sawa eno yennyini biki byasobodde okubeera nga atuukako abaana banene abali mu ggwanga erya Dubai abakonkomaliddeyo okubeera nti tebalina mirimu ate ne ssente zibaza tebannazifuna yasobodde okuba nga basingala bameka abagenda okulinnya ennyonyokoda ate ye Lwasa asobodde okubeera nga ayogera ensonga ez'amwawukanya ne Desire Luzinda mulimu ebyogenda ebweru nga tetayagala n'ensonga endala ey'enkizo Generation awe mudde bweddu abadde abulirira fulufiga titoddamu oyogera otya ekigambo bwe Uganda yasobodde okubeera nga atejjaganya emyaka 6 egyo bwetwaze bwetyo okuva 1962 olunaku lw'ejjo yasobodde okubeera nga ejjaganya amanya musukola haja Abdul Mnyamishafi kulwanga ugamutegwe nali bituni byekonge binchawolo ganuge molu gafa amasu tugakutusa kwa buli lunaku waneno ku Fik Media tufuna emitwe wale ku Facebook ne ku TikTok ate ya molu gafa mujjo vugabera ku YouTube tukebaza gowe nabirako na tugoberera omuyimbi Hassan Ndugga ne Alimpa binje bichagenda maaso ne Hassan Ndugga yasobodde okubeera nga agenda mu studio n'atuula bwato n'akuba tune ensi yonna gyekyasinza okuba nga ate yeewuunya oluyimba oluzza amangu ate wete ne lukwatayo nga lulungi Hassan Ndugga ono si gwe mundi okusosa okubeera nga ate avaayo okuyimba akayimba akagendera ku mulamu oguliwo twamulaba nga yakuba akayimba akayiga ondekeddaani bwatyo yasobola okubeera nga akayimba nga Pastor Yiga Augustine asobodde okubeera nga ava mu bulamu buno obwensi yasobodde okuba nga akuba akayimba kano nti abantu tebayambika kubanga senga teyayamba Alimpa ayinano yatuuka n'amugamba nti oba enkima gye nalekayo ye yakunyiza Alimpa sonyiwa saamanya naye nali njaga kutaasa Lady Grace naawe naye saasira Lady Grace ne kabuye abaava mu bulamu buno obwensi okusinziira ku bwana Fire gattako ne mama we bonna basobodde okubeera nga bakakasa enkima eno ya Alimpa gy'alina era bati buli omu jjukira nti emboozi eno twejogera mpola mpola yatandika ne Kasuku ng'oli amukubira essimu nti owaayi Alimpa yakwata enkima n'agireeta eno so kati awo emu ku nsonga ezasobola okubeera nga tezitandika okuba nga zireeta obuzibu yagitwala ku kizinga ekitakkirizibwako nkima bwatyo bajjajja ne banyiiga kaakati abataasa bonna bagamba enkima yo twagiraba naye tetwasitwaire tusobola kutaasa nkima ng'ekyamazima abantu emyoyo gyabwe Mukama agitwala essaawa yonna twalina kutaasa abali obubi naye ye agamba nti ekyamazima banvunaana bwemage nti nno nakwata mu nsawo za Alimpa nezigyamu akasente ekifulu kya Robert Kyagulanyi Sentamu wali mu ggwanga Dubai mu kibuga Dubai bwati yasobodde okubeera nga ate atuuka yejjukira ku lunaku lwali lwakutaano essaawa zaali 2 ez'akawungeezi naye yasibibwa mpaka ssaawa agenda otweetinga essaawa zaali 10 n'eddakiika 29 nga bannaye nkyali mu detention waneeno ku airport jjukira basobola okubeera nga bamukwata nga bamulanga ki bamubuuza NUP bamubuuza ku baganda be bamubuuza ku maani abali mu NUP era NUP kyeki eno bamubuuliza Dubai omusajja tebyo habulwa akaguta akufuga n'akufugira n'emirimu balirwana Bobi Wine ekivulu yasobodde okubeera nga ate bato bakisazaamu kinono yali akitaddewo okubeera nga ayamba abaana abakonkomalidde mu kibuga Dubai abagendeyo okulaba nga banoonya ekigulira amagala eddiba naye bati nasobola okubeera nga ate bafuna mirimu naye nasobola okubeera nga bwatyo ayiiya nti kikyemba nkola bwatyo nasala babeere nga agenda kuba ekivulu kino
muveemu ssente zinasobola okubeera nga tezitika bannayuganda okubakomera. Ojjukira nti yafusobola okubeera nga agamba nti kyetagisa emitwalo 8 $2 okubeera nga ate akomyawo bannayuganda baneeno okubanga bakomawo wano mu ggwanga Uganda. Jjukira nti gyebuvuddeko Uganda era yenemerera okubanga eziza bannayuganda bali mu ggwanga erya China abali bakonkomaliddeyo mu 2019 omwaka ogwo nga COVID-19 ayingiddewo. Gavumenti y'eggwanga Uganda bwe teyasobola kubanga ate ebadduukirira, ne bano abali mu ggwanga lya Dubai mu kibuga Dubai teyasobodde kubeera nga ate ebadduukirira, wadde nti kyategeerekeka nti waliwo abamu abava era nga bwe kyali e China. Ate ye Thomas Tayibwa Kyaddaaki yasobodde okubeera nga bw'atyo avaayo n'ayogera buli omu kyakyasinze okubanga yeewuunya mu byafaayo by'ensi eno. Ono nno ye Deputy Speaker we Parliament y'eggwanga Uganda. Tayibwa yavuddeyo n'agamba omukulembeze w'eggwanga Uganda tukoye scholarships za university okubeera nti zigenda mu baana b'abagagga, kubanga amasomero agasinga okubeera ngakola obulungi galimu bagagga beereere okugeza Namagunga, Nabisunsa, gasasula ssente obukadde n'obukadde omuzadde asobola okubeera nga afuna omwana government scholarship. Kyokka amasomero agali eyo Bina Islamic Primary School ewaffe kirokola umeya ekyamazima abazadde baavu basasula akasente katono, naye ate university sente basasula ze zimu n'omwana w'omugagga. Kyokka ng'omwana w'omugagga ekyamazima ye asobola n'okufuna government scholarship. Tayibwa agamba ekintu kino kikyukemu, amasomero abaana basomedde mu masomero aga kinaku biba basinga okubeera nga bafiibwako. This was the perfect move ever okuva mu musajja wa NRM kakongolera ekyamazima munansonyiwa naye sikirabanga. Ono nagagga wa Lwasa events wamu n'ebirala. Lwasa yasobola okubeera nga avaayo n'agamba nti kyamazima Dizaalo zina nali mwagala naye Dizaalo yatuuka ekiseera nga ayagala tugende mu ggwanga lya America tetusobola okubeera nga tubeereeyo. Lwasa agamba nasobola okubeera nga mubuzaabuza ne muga ekyamazima kati gwe genda ngenda kubanga nkusanga, naye ng'essuubi nali nkimanyi nti sisobola kumuwerekerako olw'ensonga naye so agenda naye olw'ensonga ebyobugagga bange biri mu ggwanga Uganda na bukimu ekyange nkikoledde wano mu ggwanga Uganda ekintwala ebweru kiki okubeera nga ngenda okubeera omumomboze ate nga wano nkyasobola okubeerawo n'enzisa nenfuna Diana Nabatanzi nenfuna Kankunda Angel Vanessa Vani General Lwaiso Kyaddaaki yasobola okubeera nga avaayo abuulirire era ng'omukyalo omukulu ekyamazima yavudde yasobola okubeera nga abuulirira Jennifer Fulfiga alekerawo okubeera nga amukola agagambo. Yabulira n'agamba nti wadde nga wazaaliwo oli mu mokkozi naye ovaayo otya n'ogamba nti gundi olinga naye nga ye Fulfiga yankubiddeko n'ekimugamba nemugamba Fulfiga nkwegayiridde wadde nga bakuzaala oli muwemuzi lekeraawo okuwemula. Omuntu ogamba otya n'ogamba omuntu nti olinga amazzi? ono jjeno simulabanga. Uganda yasobola okubeera nga webatona ku regulo ejaganya independence oba gaite amefuga ekyamazima ag'ebbanga ery'emyaka 6 bweddu. Uganda yasobola okubeera nga ifuna obwetwaze mu mwaka 1962 era bati ne tufuna omukulembeze eyasookera ddala Ssekabaka Sir Edward Mutesa. Bw'atyo Walugembe yasobola okubeera nga ate akulembera eggwanga lino Uganda okuva 1962 mpaka 1966 ate omumpembe Koni President Milton Obote Opeto bw'atyo nasobola okubeera nga ate amuwamba mu mbeera etali nnungi. Bw'atyo Ssekabaka n'agenda ate mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Bungereza yasobola okubeera nga asikira omukono. Uganda abakulembeze ab'enjawulo basobodde okubeera nga bajja omu abadde ne President Ruto ensi yonna gwe yasinza okubeera nga ate yeewuunya okubeera nti yadabiseeko oluvannyuma n'okubeera nti eggwanga Uganda lyasobola okubeera nga ate omu ku bajeno abajja 13 omu ku bo Jeno Muhoozi Kainerugaba bw'atyo yasobola okubeera nga atwitinga n'okutiisatiisa eggwanga erya Kenya naye Oluganda n'omukwano gwa East Africa ogwo omukwano ogutavugwawo ogutazikira
yasobola okubeera ng'agwolesa najja ne ku Uganda's independence omwaka 2022 mukama akunkumire segatezo nzikola haja Abdul Shafi kulwanga ekyamazima nkwagala nnyo nkwagala nga bwonjagala nkwagaliza ebyo njagaliza agonde omuterega beera bulungi weeraba